tewali agobwa ku ttaka. Naye obuzungu olukyajja ekizibu kyajja 1975 Idi Amin bwe yajja n'assaawo etteeka lye bayita Land Reform Decree ne lijjawo mayiro ne zifuula liizi. Ne mu Uganda yonna ettaka lya Uganda liba lya gavumenti, ow'ekibanja ye ne bamugamba tenancy at suffer nga talina bukumi bwonna, at least oli yasigazaako kaliizi n'ebyo ne kiba bwe kityo. Awo Kaguta Museveni Saabalwanyi we yajjira n'asanga nga bwe balekera nti basigaza liizi batandise okugoba bana kubanga bamanyi tebakya bafunamu kantu konna, batandise obagoba. Kati bwe bakola constitution, Kaguta bwe yagamba nti mwenna mukuŋŋaane tusalewo tunaafugibwa tutya mu Uganda muno ku kyettaka. Ne bagamba nti katulijjeyo eri Amin gye lyalitadde ng'ettaka lyonna lirina litute mu state libeere nga ly'abantu individuals. Ekirala bw'ajja nga tomukkiriza forceful entry, eyo criminal offense akwatibwa. Omulala bw'ajja n'akwononera ebintu malicious damage to property akwatibwa. Bw'ajja n'akutiisatiisa threatening violence era nagwo muba musango akwatibwa. Emisango egyo gyonna giba gikwasa oyo ajja okuteteganya ku kibanja kyo kwoli. Ate Constitution Article 237 sub Article 9B negamba Parliament ejja kukola etteeka ewe buli bwa kibanja ekyapa. Olwekyo buli wa kibanja by the Constitution etteeka Parliament erina odikola oba eyagala teyagala, this is a constitutional obligation, buli wa kibanja afune ekyapa. Kwegamba ze measures ne zikolebwa buli muntu abenga takyuka tava ku kibanja kubanga ekyapa kigenda kumuweebwa. Ekyapa kiweebwa ow'ekibanja aba in possession, that is abanga kwali. Nolwekyo bw'obanga ate ekyapa kijja kuweebwa awoli ate omuntu ava atya n'eri n'aba nti ate akugobako. Kyova olaba nti kakati bwaire buli obwaze ne presidential directive ezigamba nti tokwatibwako. Kakati protection ziri mu mirundi ebiri. Protection eno bw'oba ng'oli ku ttaka erya mayiro yerigo obonafas occupants bebyogamba nti ebyokwegula tebiriimu. Kakati mulabika nammwe temumanyi ddala tuli ku mayiro tuli public. Mujja kuwandika ekiwandiiko ekirala ekirimu detailed nga mwewa mwenna abaliko obulungi nga munsaba ngambe sajje surveyor anoonyereze ku kadasita alabe ettaka lino lyani oba lya public oba lya individual. Ekyo bwe kinaakizuula kijja kubalagirira kiki ekyokukola kubanga etteeka either okulindirira etteeka liri ne lijja ne mufuna ebyapa byammwe buli muntu kwali, n'ekyokubiri oba okugenda kati ekiseera kati mu public land bwe libanga lya district land board ne mufunayo ebyapa ku ttaka lyammwe. Ekirala senga kizaalibwa nti lya mayiro ng'obaddeko kumala emyaka 12, Limitation Act Section 5 ne Registration of Titles Act Section 78 egamba nti mufuna osaba kyokola kuleetamu surveyor ne basurveyinga kukoliko n'otwala application wa Register of Titles n'akuwa ekyapa. N'olwekyo mmwe amateeka agaliwo kati agaleetebwa Yoweri Kaguta Museveni nga bwe kiri mu Constitution eno 99(1)A nga yennyini yagalina okugalaba nti no gali enforce gabakuuma butuli biri. Kaakati nsaba ndagira senga wabadde wabateganya wano mu sidakiika eno nandibadde ngamba RDC ne DPC ne batandika obbakwata kati naye tebaliiwo. Kye bamukola in case nga bano be mugamba babateganya nti bajja basurvey, oyo surveyor yenna aba trespasser okujjako nga gwe omukkiriza nti jangu muleese asurveyinge akafo kange nfuneko ekyapa, ate tayinza kusurveyinga nga tagenze wa RDC RCC kumuwa bukuumi n'authority
kubanga okujja n'okusavinga wano oba trespass ku ttaka ly'omuntu bakukwata bukwasi era basebo ne banyabo saveya yonna ajja wano nti asaveyinga nti wano wange mumukwate mumutwale bulungi ku poliisi avunaanibwa emisango egya trespass and forceful entry. Tewali saveya akkirizibwa kujja kusaveyinga ttaka kibanja. Ekibanja ky'omuntu is possession, ng'ali mu possession ya security of occupancy. Tewali n'omu akkirizibwa kujja n'akolako survey. Tewali n'omu akkirizibwa kujja n'assaamu mayinja. That is trespass, that is forceful entry, that is malicious damage kubanga oba okola damage ne ku ttaka lye. Kati ekisigadde kya kubakubiriza. Temuddawo ne muba bagayaavu nga muli awo mugayaala abantu ne bajja wano ne babasibako olinaakubako nammwe ne mutuna obutunuzi. Mwekole muva Gelante Group, omuntu yenna ajja okubazanyirako mumukwate kiyiifuyiifu mulundi gumu mumutwale ku poliisi ejja mukwata. Poliisi yaffe eriko era twagala okulaba abantu abo nga balabika mu kooti. Tumanye nti emakinde bakutteko bati abaagala okuteganya abantu ku ttaka era babano babasimbye mu kooti mubakwate mubaleese. N'olwekyo nazze kubagumya kubakakasa nti wali abatukwatako okubategeeza nti amateeka gali ku ludda lwammwe, okubategeeza nti okulambukika kw'amateeka guno President Museveni kyeyakola n'akinyweza mu constitution n'amateeka gano amalala gemalagidde ne directives yawa nga ffenna tuliwo okulaba nti gakola. RDC, RCC ne ba DPC ne zonna security organs ziriwo okulaba nti mmwe munywera butebenkevu ku bitundu byammwe. Abo abajja nga babba wano abo groups zonna tuzigenda tuzikwata mpola. Bangi nnyo abagenda ne bajja nga n'eri eggomba gye nabadde gy'eggulu nalisebazawe eggomba nga babakutte abantu abo babadde bateganya abantu. Nawano mbadde nsuubira nti oba bagenda okuŋŋamba nti waliwo bano twandibadde tubasakabangaliza ffe twandigenze nabo. Era kati ndowooza empingu zange ze mbadde nzize nazo nja kuddayo nazo kubanga bonna twandibadde tubakwata. So bannange mwekole muva Gelante Group, that is bamayumba 10 oba once a month oba once a week, whatever it is, okulaba nti security yammwe eri etya. Bw'abanga waliwo yenna batera kujja kiro abo bonna buli muntu abenga afuuwa efirimbi wonna bakwate kubanga nabo bajja baba batiitiizi. Temulowooza nti no bagumu, bajja kutiitiira butiitiizi. Bw'ona akuba emmundu wano nga bawulira owena afuuwa efirimbi n'owena afuuwa efirimbi bajja kubula. Bw'aba nayambuka eri nga ne poliisi etuuse bonna tujja kukwata nga mbuzi bonna bavundireyo mu kkomera. Bannange ekintu nkireese nkirangirire. Kakati mwesibye mulina RCC era ngamba nti bamwongere kisambi. Ebiragiro byonna ajja bissa mu nkola. Mulina kansera wano, mulina n'abalala bonna naye n'ekikulu mwelina mmwe mwennyini. Omuzungu agamba nti my house is my castle. Tewali annyingira mu nnyumba yammwe. Ekibanja kyo kapulotiko kwera kabe katono katya, it is your castle. Tewali akiyingira mu kirwanirire nga alasiba yagambye nti ekirala apart from life ekyo kyetulina ly'ettaka lino. Omuchina agamba nti ettaka lye limpa security nti bwenzukuka ettaka lyendaba. Bwentambula gyonna yonna gyenkola ettaka lyendaba. Bwe mba nga sinaba kwebaka ettaka lyensimbayo okulaba. Eno ye security terina kuzigibwako. Era yagamba nti omuchina kubanga yalowooleza mwana mulenzi yekka. Agamba nti era bwe mba nfudde ekintu kyokka kyensundekera mutabani wange ly'ettaka. Kakati ani ate akuddukanya ettaka lyo President lyalwanirira alijjeko akuteganye wano mu Lukuli zone nkirangiro olwaleero tewali n'omu ajja bakwatako. Eyo ye order from above eya President era ndagira RCC ajja kuba nga amonitoringa
and to ensure until you enjoy quiet possession of your land. Kyekyo ekiva mu Yoweri yennyini ebiwandiiko bibino birina mbadde wakubanga sina time ebisoma biriko ne signatures zino obwannannyini bw'ettaka kwebiri n'olwekyo omusajja oyo abeewo Kaguta Yoweri Museveni oye naze kukikuba nkikubye mubeerewo bulungi. Kulaba koda kike mtu